Naam. Haji nja kumwiramu ekibuuzo nsaba Allah ampa olulimi olulungi. Bana adhkar gyali kwogeraku Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Aisha radhiyallahu anha mukyala waani wa Nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam bwe yamala okuwulira ebirungi ebyo byenjogeddeko sikyo, n'abuuza Nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam nti weka ntanda n'enkwata ekiro ekyo dwaki mpaayo edduwa egyo gye mba nsoma mu kiro ekyo. Wallahi edduwa gye yamuwa naga nti soma nti Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Mulimu ekigambo kye tuteekamu naye amanyi baga nti ekigambo tekiriimu mu dduwa eyo, naye bakikugiramu ate nekikola ki? Baga nti Allahumma innaka afuwun karimun. Karimu tekikola ki? Tekyalimu mu asulu y'edduwa, wabula edduwa eri Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Eyo Nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam yagiragira Aisha nti waba kwasa etegeza mu nnaku 10 zino ezisembayo eyo edduwa tulina okutabuka nayo, oba ofiirako eyo ofiirako eyo, kuba eriko obujulizi oba ntegeerekeke eriko obuki fana eyo then ebirala bikole ki byeyongere. Ekigambo kya dhikari baada swala, baada as-sala, bakadde baffe Allah basaasire era abawejjana kuba be batandika enkola eyo. Tumalira kanga buli raaka ne bayisaawo ki adhikari n'edduwa ezaki ez'enjawulo. Ekimu ezimu nga ntuufu mu njatula, ezimu zaalingamuuko obuzibu muki, naye tugamba afa Allahu amma salaf, yaye Allah ebyasoba akole ki, naye omulimu gwe baakolanga gwali muki, kuba ffe essaawa eno tetugukola ki, tetugusobola. Naye nga adhikari ezo obujulizi bwazo si bulambike buki, ndowooza nkiyite eyo nsobole okukikola ki, si bulambike buki bulungi. Adhikari eyo etukubirizibwa Aisha yagibuuza naddala mu nnaku 10 ezikola ki, ate n'okugisoma ne ziba nnaku zino tekirina buki buzibu, naye obuzibu bwe buba kwe kuba nti yafuuka sunna ne tukifuula ki nkola ya Nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama, nti buli luvannyuma lwa gundi nga tusomawo ki edduwa ezo. Kireetera ebintu bibiri kinyagala okumaliriza nakyo, nti kijjawo ekiragiro kya Allah kye yatulagira oluvannyuma lw'esswala. Oba ntegerekano mukegendereze, Allah subhanahu wa ta'ala oluvannyuma lw'esswala yatulagira kola ki? Istighfar. Oba ntegerekeka kati kino kye tukola kirabika ng'ekirungi naye ate kijjawo ekyalagirwa, kuba Allah yatulagira istighfar na adhikari ezaki ffe tuteekawo dduwa. Nabbi atuyigiza nti byagala okusaba byonna osobola obisabira mu attahiyatu, si bwe kiri? Naye swala kasiteggwa zibaki adhikari ate ezaalambikibwa obuki, naye oluusi tezisomebwa, ate ffe ne tuggulawo omulyango gwa dduwa zaffe endala, ne kitta abasiraamu bano obudde bwe baalikozesezza okukola adhikari ezaalaalikibwa era ezaasomesebwa ne Nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama. Wa barakallahu fik. Neyanziza.